ali ebibala ebivaamu juice bw'ogaziya okumanya oli wakugoba obwavu kuba oli wakwongera omutindo ku by'ogenda okukola nga bwana bya Mukama Rogers bw'agenda okutunnyonnyola. Wali mukwano gwange gwe nali nkyalidde ewaka ewaabwe nga nkyasoma awo ne batusavinga juice nga juice yali mulungi nnyo. Kati bwe twavaawo ne mbuuza mukwano gwange oyo ono juice bamukolamu ki? N'angamba nti bamukolamu hibiscus. Kati neneewuunya ono juice awooma bw'ati nga ku katale taliiko, nsobola nti omutuusa ku katale? Ate ekirala nga mulungi nsobola nti omukolamu ekintu ekirungi. Vision yange njagala nkole nga nsobola producinga ono juice ne mupackaginga bulungi, naawe n'otuuka mu supermarket ng'osobola omusanga mu fridge n'omujja mu fridge no mu dduuka n'ofuna nga alimu accessible, not only limited to zino areas zenkoleramu wano ekireka banda, nga era ndina n'abaana abatambuza nga bangiko kuba kati ndina basatu. Bwana bya Mukama, hibiscus omufuna otya? Era ku makya ngenda mu wino nenfuna waliyo abasuubula hibiscus mu bungi mu nsawo, kati ogula gw'oyagala okukozesa. Kati nze ntera nnyo okugula kilo 10 zemanyi nti zijja kunkozesa ebbanga bwe riti. Kati nengula kilo 10 zange nenkomawo wano nenzisortinga bulungi nenzijjamu ebikyafu ebiyinza okubeeramu. Abasinga bamukozesa mu caayi directly, n'akwata ebimuli n'abiteeka mu caayi oluusi n'ateeka mu sukaali oba n'atateekamu n'anywa. Naye nze ne ndaba nti waliwo omuntu abeera eyo ng'atambula ku kkubo ennyota emuluma ng'ayagala kyakunywa. Nengamba ono hibiscus tusobola omugatako value eno ne tumupackaginga oba mu cupa oba mu giraasi. Buno obugiraasi budispose bwe basiyiwamu juice ne basaanikira, omuntu n'atambula nako. Kilo wa hibiscus mu katale oluusi omusanga ku mutwalo, oluusi ku gumu 2. Kati price ali awo makati. Kati bwe mba amaze omulondamu oluusi nfunamu ebikyafu nensanga nga half kilo agenze mu bikyafu ebyo. Kati mu kilo nsooka nemufumba mu juice 100 liters. Kati eza 100 liters nze ntunda mostly 5 liter. Kati mba nina okupima sefuliya yange egenda ku liters emeka. Ntera nnyo okukola batches za jerrycan 2, that is 40 liters. So mpima wali hibiscus wange agenda mu 40 liters. Kati oyo abeera 400 grams nga mupima bulungi, then nga nsena amazzi gange ngasa ku sepiki nga njisa ku kyoto. Already ekyoto mba amaze okikuma, then nenyuwamu hibiscus nenzisaanikira. Awo ndinawo ebbanga kisinzira ku omuliro gw'otaddemu, naye 30 minutes hibiscus wo aba atandise otabula. Onomuleka atabule for like watuuka ku level yetabula omulekako n'atabula for like 10-15 more minutes ng'ajja bulungi, then awo ng'odda ku step endala. Ng'amaze otabula bulungi hibiscus wo ng'akyali ku kyoto, opima sukaali yo bulungi. Mu 20 liter teekamu kilo emu kitundu. So bwe mba ntabudde 40 liters ezo ziba kilo 3. Teekamu sukaali yo bulungi n'otabula n'olaba nga neera bw'oba otabula owulira ng'eri wansi akyaliyo. Otabula mpaka nga yenna dissolvinze aweddeyo wansi. Oluusi oproducinga hibiscus, kati oyo juice gwe mproducinga talina kusuka ku nnaku 3. Bw'aba asusseeko aba ayonoonese, eyo eba loosi. Kati mu ekyo ntagetinga nnyo bakasitoma bange bemanyi nti ono juice bw'aba aluddewo at least nnaku 2.
kajuice aweddewo naye still kiba challenge kuba production erina okuba limited ate mukoyo obwavo kapito kikenyi obuwoomi bw'enkoko tebuli mu kuzirya kwokka wabula n'okuzirunda kkiriza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwaringa ate kyangu okuinvestinga tusange ku ofiisi zaffe kamo kyakanjo kya street plot 7 abasawo mu ddwaliro e Mulago bagamba nti yadde omuwendo gw'abantu abafuna obubenje gweyongedde nnyo mu ddwaliro lino kyokka bakizudde ng'obubenje obusinga okutuuka ku bantu bubeera bwa bidduka mu kunoonyereza bano kwe bakoze era bakizudde ng'omwenge nagwo gukoze kyamaanyi mu kuleeta obubenje ng'abantu abasinga obungi bwe bamala okwesiwa amagengere bafuna ekinyegenyege eky'okuvuga ebidduka mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ne bamaliriza nga bakoze ensobi eziviirako kukosa obulamu bwabwe mu kanyomero kaffe akabeera mulamu Dr. Alex Bangirana nga yakulira ekifo ewatuukira abalwadde abayi ewamanyiddwa nga ku casualty akubuulira engeri gye bakwatamu abalwadde ababeera bakatuusibwa. Kozi ya accident yakabenje waliyo kiba 80% ebeera human error ekikozinga akabenje 80%. So buno obubenje buli avoidable kuba 80% bw'obubenje bujja lwa human error. Kati abamu eyo human error bw'onywa omwenge n'ovuga obeera nga toli bulungi abo nabo mukozinga bubenje. Naye waliyo kirala kye tuyita alcoholism era tubafuna wano omuntu adipendinga nnyo ku mwenge abeera alcoholic tasobola kubeerawo nga tanywedde era oluusi abo tubafuna wano oluusi ayinza okuba nga atamudde ne bamukoona ate nekireeta confusion kuba omwenge nagwo gu alteringa okutegeera then afunye akabenje nakyo ki alterinze okutegeera. Ate bano ababeera alcoholic bw'obanga ovudde ku mwenge nakyo kisobola okutawaanya kuba bali use kubeera n'obwongo mu system n'omwenge mu system kati bw'aba nga tagututte nagwo gumuleetera ekizibu. So bw'ofuna omulwadde ng'oyo olina okulaba nti omulaba tafuna kye bayita withdrawal symptoms ez'omwenge ate nga alina head injury. So olina okubeera aware ya problem eyo weeri. Naye tubafuna abalwadde nabo ababeera nga banywedde ne bafuna akabenje. Public etegeere nange nyinza okuba nga ndi wano nvudde ku mulimu nzirayo eka ndinzeka mu mmotoka nenfuna akabenje. Kati bwe nfuna akabenje ku kkubo abajjanjabi tebajja kubeera nange. Poliisi oba yereeta abalwadde oba bw'obeera lake nga waliyo ambulance yejja kukuleeta nga tebakumanyi. So abasinga abalwadde abajja wano babeera nga tebalina bajjanjabi naye with time oluusi abajjanjabi bajja. Omuntu bw'abanga alina mild head injury asobola babuulira nti so and so n'essimu oluusi bakubuulira ndi abajjanjabi ne bajja. Okay? Oba ne bamusakinga ne basanga ebitambuliso weebiri naye kizibu kijja ng'omuntu tasobola kwogera tasobola kukubuulira linnya lye azze yekka. Okay? So abo babeera problem. In fact wano mu casualty bw'ojja nga bakuleese nga tosobola kwogera tetusobola tolina bisaani